You're watching Director Ban Crash, your celebrity page, your information from all the celebrities, you're not in their day life chat with Sakwano Telefu, co-director Ban Crash page, and please do subscribe. My name is Rachel Shane, already banging it up, Sakedigen and Maso Mugwanga. What I have today in the studio, Biamana Muala Kappa Mujja, she is a female artist, Omuyimbi Nyimanga, said show akasingo chake nyom bulimuntu yakola tuwa singo mutegera, but she has other songs. Kappa recently wabadde kaklipa katabula all over social media waliwo hajati ya video nagamba nti Kappa rest over ku musajja wange rest onvira ku haji wange hajati ya video nga munyivu nnyo era nga alina obusungu bungi nagamba nti Kappa nze nja kusibira ennaku 3 atabasiramu bamanyi wagamba nti ngenda kikola era abajja kukola ki ajazze kusibira nagamba nti Kappa wesibadde bane babangambye nti ozenga ozungire wange obeera ng'onoonya ki ewange hajati yabadde munyivu nnyo era nga mukama nagamba nti Kappa gwe sikwatako abayi muveyo ne mujanga mukola kinga mutuzunzendwa de makaga fe right to mutwesonyiwa. Assalamu alaikum bana Uganda banange. Kano ka video njagala kagende eri muntu yenna. Buli muntu yenna woli njagala ompulirize bulungi. Lwaki abayimbi abakazi temweddako? Nze ndi mukyala musiraamu ndi mukyala musuubuzi. Naye gye nabaddeyo bamungambye baneiba nti waliwo oluwala olujja luzongirange ewange. Kikyononyange ewange embwaggwe. Kikyononyange ewange nze atalina kye yali akoze nja kusiibira ennaku nze gw'olumba tomumanyi. Sheitwani gwe kikyononyanga maka gange wonna gy'olina birangi ku bigulu wonna tebitegerekeka gwe kennyini wenna olulituno oliwo oti simanyi ne haji kikyakunoonyako nja kukuba nze gw'olumba tomumanyi. Oyo komedi gwe mugenda muzanyiranga tomuzanyira wange. Nze wallahi nja kukola ekintu va maka gange. Olabika tontegedde naye ojja kumpulira buwuliriza omukazi gw'olumba maka ge yaani. Omanyi ekisiye Kappa kati? Va ku musajja wange gwe muwala. Simanya Kappa, simanya Kappa. Ne byonna tebitegerekeka. Simanyi na babiwuliza omuntu ategeera wetumu otya simanya erinnya Kappa, simanya kati. Nze toddamu kuzungiranga wange ezendwadde ze muleeta. Ziwuzubize mbali bayimbi banno ewange tojja nja kwanika Watu hajati ya video nga munyivu nnyo nga inakola ti nga wanda mudo naye ate ne mwana muwala Kappa the champion body naye teyatudde navayo nagamba nti hajati inze Kappa I'm a hustler ate saa zino nze Kappa omuntu gwe naye njagala nakola ti namukyawa. Right now I don't have anyone I'm dating, I'm single. Kati gwe bw'ovaayo n'ongamba nti nkwagalira haji mba sikutegeera kubanga nze Kappa nina emikwano mingi emisiraamu gye nkola nagyo era vaayo ngambye nti gundi oba mmanye nti gamba umaru obogamba nti umani ne mikono mingi gye nkola na demiti emisiramu era Kappa nagamba nti hajati yakoze kibi. If you want to sort things out tekikayisagenda mu media wani nkubidde nga ogambe nti gw'oli mukyala musiramu oli mukyala mufumu wani tuta obuvunanyizibwa n'onkubira nze nga Kappa n'ombuuza nti nsonga ki osooka mufumbe ennaku zonna zonna ezo zomaze mu maka go ng'ofumbira ku lugambo lwa banneiba. Kappa yavuddeyo nga wanda mune nagamba nti hajati no tell telina bakola ki telina bakubwa. If you want to talk to me ngoyagala ku if you want to attack me as Kappa namulagirira ne jaso nga nti nze nsula mu nnyonyo Gaba Road namulagirira nti negeti eyokusatu enzirugavu wobo njagala hajati nsangaawo nze Kappa naga nti kino teyakoze kibi inze I'm a hustler nkola kyamanyi okuba nga nkola ki nga ndi musakari yange nagamba nti oba this is a stunt nga waliwo abantu abagikoze okusaka Kappa wansi nagamba she is not willing to go down era she is very ready to fight for her career. That was Kappa ngayogeddeko naffe nagamba nti ye tali ready okubanga akola ki ng'agendera mwezi engambo z'abantu era nga bamutiisatiisa omuteeka wansi nagamba nti ye avudde wala era amanyi music gyamugye paka wamutuusiza ekintu ekigenda aveeyi kimutomera akole ki ago wansi. Munange olaba ebibuuzo byo nga bwebimbuuziza nange njagala mbibuuze oshegeera kubanga hajati ono tetumulaba oshegeera she's covered so hajati nameless munnange Wani, I mean, alazo obukambwe naye yekwese. I don't get it. Kappa tali married. Yeah, I'm not married. I have no husband. Agwemba denda batwaya okanye. So, ndi single kati. Simanyi njagala kubuuza hajati ani kubanga nze abasiraamu bakyali bange bangi agamba ani Haruna Umaru Budala ani
I mean, she should be specific. Singa kale yanteredemu ku details nengamba nti mpikinge wano mpikingeno kubanga ye dobozi siri recognizing omuntu ne bwengezako tunuulira features yalese bali I don't recognize the person. Kuga touchment nina hit. Shegedde nga nawe Kappa ogimanyi lwaki mba nsigula. Shegedde. So this information she's getting from the neighbors, like she says, bambi by the way obulamu obutambuliza ku bivamba neighbor bo, then togenda kusobola okitegeera because omuntu asobola obeera mukwano gw'omuntu okitegeedde you don't know the reason, you don't know the exact reason. Like I told you, she didn't give me details and I have a lot of Muslim friends, so I don't know who she's meaning. Maybe she waliwo mix up somewhere nga yalowoozeza bulala nga singa nafunyeko okulona agambye munnange Hassan just to rehearsing oba tukola kino baki anything, but I don't know okitegeera. I can't be specific nengamba ategeeza ono oba ono. So I mean hajati gundi gendo range lutunuulire sagala twebuzebuze wano twesudie. Look at my journey. Tosana kumbuza sente ozijewa. Right from day one I give you the journey of my life. What went to say I share every little detail with my fans. Pulo chichi chenina feature chi chenina josobola okungamba nti you're not worth that ku level yo. Mpaye chimu anonya muntu nakuteekamu, omuntu akuteekamu aba akunoonyeza anyway yo today. Kakati sina mhaji wendetinga, not saying any person is man. Hajati simumanyi sisigula musajja yenna. So hajati bwaba yagala getting nze number yange eri ku social media platforms zange zonna oshege yandi nkubide na ngamba why Kappa ensonga eri bweti ne bweti naye gwe kyokoze ogenze ku social media wekwese. In fact you are a coward. I mean come out oyogere nange ongambe leke ebyo byokwekweka mu buka. If I do have any enemy, I don't know you. So do like tokolanga hajati, come to me and tell me nti Kappa chino, Kappa chiri. Nze nsoano kuwa address ebyonkaze mbusimanyi. There's something she said nti ogenda kunyanika. My dear ansula munyonyo, Gava Road yawo, gate yokusatu ya Bulaka, plot 67. Jangu awo munnange. Kuna bulungi nnyo nyanike bulungi bino byewekweka you've already shown your likawa. Jangu atenga eggaali ya Kappa gisuubire. Yes. So nkulinze ave moyo katemba nawe wekwese. But thanks for keeping it, Director Van Crash agabada mawulire gafe naye tugenda tupete ebintu bingi nnyo. Just keep tuned and subscribe for more stories. I sign out. Bye bye.